Gabazze tugamba ani ibudullaha, abanga basiramu musinze Allah, abanga abantu musinze Allah, wajitanibu taghut, mwesambe mwewale ebyo byonna ebisinzibwa ebitali Allahu jalla jalaluhu. Mulimu munene Allah gwe yatumirako ababaka, mulimu munene Allah ko yatumira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujja abantu ku bisinzibwa ebitali Allah tuddeku Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange basiramu abasembedde mu nyumba ya Allah yeno, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu kyakwagaza gwe omusiramu, kyayagaza yenna ayagala ofuuka omusiramu kusooka kutegeera ye kennyini mu mutima gwe nti asinzibwa wange ye Allah, ate era ye kennyini yeegaana ebisinzibwa ebitali Allahu tabaraka wa taala. Omuntu alina entegeera bwetyo yeyeekakasaako nti nze ndi musiraamu. Tetwerabira abalungi tuddingana ebigambo ku lw'obukulu obubirimu n'obwetaavu. Tugenda mwezi gwa Ramadhan era abaddu bangi beteekateeka oba beteeseteese okusiiba omwezi gwa Ramadhan. Wezinawerera ku lwokusatu oba ku lwokuna insha Allah tugenda beera mwezi gwa Ramadhan. Abantu bagenda kusiiba, abantu basaala essala, era wekibanga oyogera ku busiraamu bwa kusiiba abantu bangi nga basiraamu. Bw'oba oyogera ku busiraamu bwa kusaala ssala abantu bangi basiraamu. Bw'oba ogamba busiraamu bwa kuwasa bakyala bana, Allahu almusta'an, n'abatali basiraamu basiraamu sesiraamu sedda, kuba ate bo n'abaana babasukkamu. Wasimattuka asooka taba na limiti eyaavuga abanga agudde ku ntebe express tekuli hampusi. Wogamba busiraamu bwakola hijja noza n'abagenda e Makka mubalaba babakomako bukumi nti enamba etumala. Obusiraamu obw'omuntu agenda okusiiba bwe yali abunnyonnyolako Allah yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abasiraamu, kutiba alaikum siyamu, mbalaliseeko musiibe. Neba Allah kyakulembeza okwogera rabbal alamin, akulembeza kututenda, akulembeza kwogera ku bitendo byabagenda kusiiba nga bagenda kuba bakkiriza mu maaso ga Allah, nga bategeera Allah rabbal alamin. Olunaku lumu sahabi amuyita Barai bun Azibin radiyallahu anhu yali anyumya, yali n'omubaka alayhi salatu wassalam, yali n'omubaka alayhi salatu wassalam awamu ne banne nga bagenda kuziika. Waliwo omuddu Allah gwe yali ajjuludde mu bo, ne bagenda okuziika basanga entaana bakyagiteekateeka. Nga bwe bugenda okutya nga ngenda kuziikibwa oba nga ogenda kuziikibwa oba nga waliwo omu muffe gwe tugenda okuziika. Bwe batuuka kabuli, sahabi agamba nti basanga bakyagitegeka nga tennaggwa kusima, era nga butera okubisanga nga tugenza okuziika. Oluusi we basimye waliwo amayinja mangi, oluusi enkuba ebatataganyiza, oluusi ebikozesebwa waluddewo okubifuna, oluusi abasima batono oba banafu. Entaana bwe basanga nga tennaggwa kusimibwa, gwe baali bagenda okuziika yali mu Ansari, yali muntu omu ku basiraamu b'e Madiina. Fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mukama waffe n'atuula. Sahabi agamba nti wajalasna hawlahu, naffe ne tutuula nga tumwetoolodde sallallahu alaihi wasallam. Naye agamba nti yali alina akati kakutte mu ngalo ze
sallallahu alaihi wasallama ng'akawandiisa ku ttaka. farafa'a ra'sahu, n'asitula omutwe gwe. Amakulu yali atunudde ku ttaka ng'atudde, basahaba be ab'ebitiibwa nga bamwetoolodde, abalala nga bateekateeka ntaana, ng'asiriikiridde, kubanga atuuka n'okugamba nti emitwe gyaffe kulinga okwali ebinyonyi, nti okusirika kwe twali tulina nga tulinga abaali beeraliikirira nti we tuneenyeenya bigenda kubuukako. Laba abasajja bano empisa zaabwe nga bali ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Agamba bwe yasitula omutwe gwe, faqal, n'abagamba ista'idhu billah, musabe Allah bataase, musabe Allah bawonye, musabe Allah bagirewo min adhabil qabri, ebibonerezo by'omuntaana. Bino ebigambo nsaba Allah nzinamu abitugondezi, emitima gy'abantu gibitya, tejagala biwulira, ku lw'amazambi agayitiridde muffe, ku lw'obugayaavu obungi bwe tulina ku Allah tabaraka wa taala. Nga bwe kiri ku matendekero nti omuyizi atali siriyasi mu kusoma kwe, eva aba ayagala ebibuuzo byeyongereyo. Balina n'enkola esaba Allah nti ayi Allah singa kalerera enkuba ekola ki, etonnya masita aleme kujja. Baba bali awo ng'afunya ambuleera, n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye ng'edduwa gy'asoma evudde mu kuba nti lwaki atuwa ebibuuzo ate ng'abadde ng'asoma ng'akimanyi agenda kukola ebibuuzo. Abantu olw'okuyitirira okujeema mu maaso ga Allah, okukola shiriki ataggwa, okusamira okutakoma, ebisiyaga bifuuse ebisiyaga, riba alinga riba, obutemu bulinga butemu, okubba okunyaga bufere. Abantu batuuse ku mbeera nga tebaagala kuwuliza ku kigambo kufa oba kigambo kudda eri Allahu jalla jalaaluhu, ate nga ge mazima agakaawa. Allahu subhanahu wa ta'ala yateekateeka obulamu ng'enkomerero yaabwo tugenda bufundikira na kufa, ate nga kyamazima kubanga buli nnaku tuziika abantu. Abagagga baziikibwa, abaavu baziikibwa, badokitazi baziikwa, bannabyabufuzi abanene bagenda, bapulezidenti bali wansi wa ttaka, abalungi bafa n'ababi bagenda. Ekyo kyo omuntu aba yeebuzaabuza bwebuzaabuza, naye nga wallahi tugenda. Nze twalingako ewaffe mu kumanyagana nga tulina layini y'abajjajja baatuulanga bajjajja bokka, bajjajja b'abataata baffe bokka baatuulanga bokka. Kati then ne bajjajja baffe ne batula saidi, kati then ne bataata baffe ne batula saidi, kati then naffe nga ffe baana baabwe. Kati bwe tuddayo mu kumanyagana emirundi gigenda giddiringana, layini y'abajjajja bali abazaala bajjajja baffe, bajjajja b'abataata baffe, layini yaabwe we tuddayo okumanyagana olwaleero layini nkalu, tekuliiko n'omu. Kaakati bajjajja baffe abazaala ba kitaffe kwe kusigaddekooko abamu. Kati ba kitaffe be batudde mu ntebe z'abajjajja b'abaana baffe, tujja kwetooloola ennaku ziizo nga tutudde mu ntebe z'abajjajja, nga n'abaana baffe bazze n'abaana mu kumanyagana. Golowooza layini ziri ezigenda zibula ziraga luddawa? Twatandika okusoma mu nassale twatandika n'abaana bameka? Nojja mu primary nga waliwo abafiira mu nassale, nojja mu secondary waliwo abasigala mu primary, ne mujja ku university waliwo abasigala mu secondary, ne mujja mu kola nga waliwo abatamalako university, ne mukola. Kati we tuli wano abantu tubaziika laylan wa naharan, naye abantu Allah abatwala ne balaga mu bo tebategedde nga Allah yagamba rabbul alamin
nti alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yatonda okufa n'obulamu naye nga lwaki yabikola bwatyo nti eri abalamu n'abakola ki n'abafu. mbasaba tusembereko wano wakati wano enjawulo mu darusu nti tutula twetoloola tetutula mu straight line, tulina kubeera mu makkati inshaallah, empeera zisinga kubeera wano okumpi. Allah yakola okufa nti waliwo abantu betuziika, n'akola obulamu nti waliwo abeera basigaddewo nga balamu. naye Allah atuwa ensonga liyabluwakum, Allah gamba nakikola mbagezese, ayyukum ahsanu amala, ani kummwe atereza emirimu gye, ani kummwe alongoose neeyisaaye. Okimanyi nti mu buli levo y'abantu Allah alina bagenda ajjamu. Mukadde wange kankuyiikirize, amma okola mulimu ki? Okola mulimu ki? Oli w'amasannyalaze. Kati singa Allah atta omusomesa nze ne musomesa, oyinza obutamanya nnyo nti gundi yakoze ki, yafudde, kubanga abadde takola naawe tomanyi kyabadde agasa mu kusomesa. Kugamba oga nti waliwo omusomesa ku muzikiti gwaffe yafudde, tugenda kuziika, naye nga tokitegedde nakyemufiiriddwa. Kati Allah watta omusomesa, eba message eri abaki? Abasomesa, nti olaba wa mathematics agenze ate gwe wa history, olaba Allah akutte wa chemistry kati ate tukusaba gwe wa art osooka olindemu katini naawe akadde kajja. Kati Allah wakwata manager wa wano esseeto w'amasannyalaze, kati gwe gwakozesa mu ofusa kati Allahu akbar. Bannange Allah alina obubuyinza nti omusajja oyo abadde w'amaanyi, naye Allah talina gwatatwala. Allah bwakwata mu basawo, abasawo beekanga nga Allah bwakwata mu b'amagye, ab'amagye batya kati mu butuufu Allah alina amaanyi. Allah yatutte jeno, kanze ongamba jeno mba sibitegeera, jeno field marshal kaputeni sibitegeera, naye yo omusirikale wawulira nti ono jeno aba amanyi kyategeeza. Allah agamba mwenna nzija mbatta nga nnonda mu sectors ez'enjawulo, pulezidenti w'egundi ne mutwala, mba nsindika message eri pulezidenti w'egundi, akaseera konna nkutwala. Bw'oba oyogere ng'okimanyi waliwo abanona abange njagala babuuzaamu, singa tewaali waatunona nga tugenda bugenzi, olowooza bapulezidenti bandigenze? Amagye gonna galiwo okukuuma bo, poliisi yonna erina kukuuma pulezidenti, abasawo bonna balina kujjanjaba pulezidenti, abasomesa bonna, buli sekita yonna gwesooka otunuulira ali bulungi ye pulezidenti w'eggwanga. Naye bonna Allah abalekawo nga weebali balamu, n'akwatamu ye n'amutwala. Mu bintu Allah byagabirako okwebuulirira, omuntu yeekube mu mutima addeeyo yamutonda Allah, ye embeera Allah gy'alwazaamu abantu, embeera Allah gy'attamu abantu. Toyinza kikkiriza nga ge mazima nti Ssaabasajja Kabaka waffe owa Buganda amaze emyaka nga talabikako eri Buganda mu mbeera entuufu eya Kabaka. Bwe nagamba nti amaze emyaka nga talabika, ogenda kuŋŋamba nti omwaka gundi yaliwo era n'asala ne keeki, naye nga weerabidde nti yaliwo n'asala keeki n'emikono ebiri ng'ogusooka gulemereddwa, nga weerabidde nti yaliwo n'agamba naawa okusiima kwe eri omuntu omulala ayogere mu kifo kye ng'emyaka gyonna egitambudde wano ku mukolo ogwo yabadde ng'ayogera. Nga Allah asindika mesegi eri ffe abamumanyi nti wekibanga Allah akutte Ssaabasajja Kabaka waffe n'amubuza ne mu
kimulemera olwaleero tosobola namanya waali na waali akola ki ali mu kulwanagana na bulwadde amukutte Allah rabbul alamin naye nga gwakutte ffe twamussaako ebitendo bambi ebitali bibye kubanga muntu ng'abantu abalala muntu gijireke muntu ng'abantu abalala naye ate abantu bamussaako ebigambo lukoma cuucu nantawetwa bemba musota maaso moogi wallahi ebyo bigambo bingi bambi nga babyogera babimuyita kumwagala kumusuuta ne batuuka n'omumuteeka ku levo bambi ye kwatali kati saawa zino wembanga ndi wakubuuza wabanga kyeboogera kabaka waffe nti nantawetwa okulwala kuno sikwekuwetebwa wetwogerako abataweteddwa abanga baali balwaddeko obulwadde embeera nga ekutuukako lwa kifuba nga sigooyagala ate ebukutuukako obukunafuya n'otuuka n'okuyita omuntu Allah akola omuntu ng'ogenda mu kaabuyonjo mbeera ya nsonyi era omuntu asooba buki busoobi amala tuuka kaabuyonjo nga nsibe n'akomawo nagamba akasumuluzo noma abadde ayagala genda mu wuzu naye ng'okusooka yebbye bwebbi naye Allah akulwaza ng'ogenda mu kaabuyonjo famire yonna erina okumanya obadde okimanyi wallahi noyita ajati kata sawa 3 olabika ayagala baketi wallahi ate ng'oli mugumu nnyo oyagala omuyita awulire kuba walwayo eddakiika 3 agenda sanga amasuka gonna ogonoonye lwaki Allah tukola ebintu ebyo kati kambabuuzeemu gwe lwaki mulowooza abanene we balwala babakweka baagala basigaze ebitiibwa lwaki olowooza Allah alwaza abanene baffe Allah atulage nti ffe tubalowooleza obunene naye batono mu maaso ga Allah bugenda kya kumakya kino yinza oba toyagala kukiwulira naye yempisa y'abantu abatagala maki mazima bugenda kya kumakya nga rediyo zibika nti kabaka waffe afudde wallahi wezinabika Allah aba ategeeza ki bwembanga Buganda ntutte kabaka waayo ate omulangira olinda ki Tereza abange ekyo ekinnya mwe tugenda tekimanyi bitiibwa njagala nze nammwe tukkaanye wabanga kabaka waffe atambula mu kugeraageranya okutono nga tupakuse tetubaze bulungi abaako emmotoka mmeka ziwere 10 ng'atambula ziwere 10 nga kuzo kuliko ez'amagye mmeka 2 eggulawo neggalawo nga waliwo ne bano just abalinze mu ggwafu wano nga mukama waffe agenda ayita wano ng'abantu bayitirivu balinze mukama waffe ayitawo naye njagala okukulaga nti waliwo ekintu abantu kye batawanga biseera bwe bamala omuziika hadithi ng'ekakata ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama omuntu bwafa wangi awerekerwa ebintu bimeka 3 Allahu akbar n'ebintu byenda banenga nti kangende mu ggwafu nsomesa abasiraamu kubanga wano kati ku akawunti nteekako ebinasigala yagamba nti omuntu bwafa asigaza awerekerwa ebintu 3 ekyo kyatteeka awerekerwako mikwano gye ne bakuziika mu mazzi bajja nti wallahi sirinyanko ku nnyanja nesinza butaziika Musa okibanga naye kufa teri atalifa n'alumba ennyanja lwa mukwano omuntu awerekerwako emmaali zino emmotoka ezeetikka abagenzi
omuntu awerekerwako emaali. Bano ababeera nga baziika nga si basiraamu balina ne funeral services, bajja ne basimba obuntu awo ku ntaana ne badikoratinga, eyo maali ekuwerekera. Omuntu awerekerwako emirimu gye emirungi n'emiki n'emibi. Wallahi ate nina ekintu nze nga nze nkiraba ningamba baganda baffe abasiraamu nabo babiraba, n'abatali basiraamu babiraba ebintu bino. Bwe muba mugenza okuziika abantu omulungi n'omubi, wabaawo gurupusi zibeera mmeka? Zibeera gurupusi 2 nga zinnyonnyola omufu yaani. Ontegeera? Wabaawo gurupu emanyi obubi bw'omufu ono era abo badda ku bbali. Kati bannaye okufa si kwangu. Olaba ne Mutala agenze, omusajja abadde ategula ategula ki gwe teekawo, abadde asitula. Aba ne Mutala afudde, omuntu yebaka ku tulo, buli oleetwata ku luggi noga nti Mutale wuyo atuuse. Mutala afudde, tunaawummula, omwana aloga baganda be. Oya ku bintu bwe bityo ng'abasajja bagamba ku kyalo nti banne Katonda tena kyatasobola, bakyala baffe kabawummuleko, gundi afudde. Nobabawo n'abantu ku kuziika kwennyini okwo nga boogerako ono yennyini gwe bawummudde. Why? Musajja afudde naye simanyi, abadde musajja mulungi, ensonga z'ekyala abadde azeetabamu nga mu kusaawa ekkubo alisaawa yekka. Abawulirako abo bino mbu kuzimba bidaala. Kati nga abantu bano balaga emirimu gyo gy'obadde okola, balaga obulungi bwo, era nga bennyini mwe muli abalaga nti omusajja abadde mubi. Kati buli muntu lwafa egyo emirimu gy'akola emirungi n'emibi gimugoberera. Wulira omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti emirimu gino 3 egimugoberera, 2 ebisatu ebimugoberera, 2 biddayo, emaali eddayo, emikwano negiddayo, n'asigazaako kitya? Gy'emirimu gye. Yitako we baziika yenna gwomanyi mu bwongo obwo nga munene, pulezidenti, memba wa palamenti, kabaka, omukama, kwini, yitayo okolabe. Oyinza otuyambako okugamba nti nabbi w'abasiraamu yalimba sallallahu alaihi wasallam, oba okugamba nti abasajja, omusajja ono w'abasiraamu yayogera amazima, nga wallahi omusajja abadde atambula ne konvoy ya motoka 10+ nga kuliko n'ez'amagye, ng'entaana ye eri awo njereere, nga waliwo omusirikale ekinene nnyo akuuma ekifo kyonna ekyo, ate nga takuuma ye, akuuma abantu butajja kwonoona ntaana ezo, okuzikuba, kukola kikolerawo bye batayagala kukolerawo, naye nga tebakuuma ye. Wallahi waliwo ebintu nabbi bye yasomesa sallallahu alaihi wasallama ng'omuntu wabiwulira mu mutima yekkakkanye naga nti sadaqa rasul, wallahi ge mazima. Bakadde bange tugenda, waliwo akayumba omuntu abeera bamuziika, tuziikibwa mu nyumba ya ensonda ziri ezi nnya, naye okubulyako amazima teyenkanankana muzikiti guno. Bapima fuuti nga 3 ku 4, ne bakola wano fuuti 6 ku 7 wano, ne bakka wansi fuuti 4, 5, 6, 7 kisinziira ku basima,
naye ate ekikwewuunyiseera ate era mu kayumba ako konna si mwe bakuteeka. Waliwo ke basima mu kasonda wali kabaako oluta lumu ku lumu kitundu, tebakuteekamu mu kasonda ako, bakusonsekayo buki busonsesi. Oluusi oyinza okateeka mu makkati ga kabuli oba okateeka mu kasonda wali. Bwe bakusonsekayo, Allahu almustaan, bakuteekayo ng'otunudde ku kisenge nga nalino emabega eno gy'okubya emabega basimye nga otudde emabega weesigamye nga ne maaso weesigamye nga otunudde ku kisenge. Kati era bamala okukuziika, Bara ibn Azib radiyallahu anhu agamba nti yabagamba Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ya'tihi malakani. Kati awo ng'ebitonde bibiri bijja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awo ebitonde bibiri nga bijja, ye Munkar ne Nakir. Malaikaz kino mukijje ku nze abadde tebakimanyi, oba abadde bakimanyi mugambe nti era ne Sulaimaani Sudiiru yagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba buli muntu ayingira kabuli musiraamu si musiraamu. Malaika zijja biri ne zimutuuza nga zimuddiza omwoyo gwe. Bw'omala okufa abatakkiriza Allah, ekimu ku kibayamba okuwangaala mu bulamu nga bali ridandanti, bali awo naga tebabiriiko, balina embeera erowooza nti omuntu wafa ibiera bikoze eki biwedde, era bwalwala ennyo bagamba afa akole ki, awummule bambi nga abonyebonye naki n'obulwadde. Allahu almustaan, tekiriiyo. Tewali muntu ali mu bulamu bwansi muno ng'anyigirizibwa ng'abonaabona gwosobola menshoni nga gwomanyi nga nesimukola ki simumanyi. Eri omuntu ng'abonaabona talina kyakulya, abonaabona musajja mutawanya, abonaabona omukazi amutabuseeko, abaana bamukubye, avunze ekigere, n'omutunulira n'owulira nga n'amaziga okaaba. Eri omuntu ajja okusaba obuyambi n'okwata sente za rent, n'omwana wakati genda muganda wange genda oterere, genda Allah akusaasira, n'ozimuwa nokati randiro nja kwogeraganya naye ng'olaba onaasusse. Wallahi n'abajjanjabi balina kye bayita kazoliti. Je kazoliti eyo oyo bateekayo baki bayi nga bwemutunulira owulira n'emmere tusobola kugirya. Eri abantu boolaba nga ye kennyini ng'ojjeko okugamba nti alina ennaku, nga ye kennyini atunula nnaku njereere. Eri omuntu ajja mu maaso go nga talina kusaba n'omuwa, oba mulabyeko inginiya nokati owaayi ng'ajja bwoti gy'oli naye ng'onoonya sente omuwa kitambula akole ki, ng'embeera yo yennyonnyolako. Tewaliyo wano mu dduniya muntu ali bubi kwenkanankana oba gwenyinza kugamba nti ali bubi nnyo kale kwoyo byayitamu ali emagombe, yadde ng'ali mubizibu ebisookerwako. Emagombe eriyo ebizibu bingi. Eriyo okuba nti ogenda beera wekka nga kasoddaali omukoze eki omulese mabega. Abakyala tugenda baleka, omanyi omuntu omugamba nti babaleka tabitegera bulungi, gwe kennyini owe ogenda muleka. Eri abasiraamu abalemedde ku bakazi nga siri basiraamu, wabalabako gwotamatambula nnyo omuseeta gwe. Walaba ku musajja nga musajja musiraamu nga mukazi we si musiraamu, wabalabako. Walaba ku mukazi nga musiraamu nga bbawe si musiraamu. Yinginiya gyokanyikira wali bagwikirizaako. Ogenda okuwulira nga Hajjati ayita nti Mr. Peter, Peter Hajjati wano eno lose connection, siwe mugamba amasanyalaze wano lose connection. Peter neighbor ogola Peter ayingide musenge jajje ne sente nazikuwa kati nowalirizibwa okukola olugezigezi Hajjati
omwami taliiwo nti yoyo agenda kati tamanyi lwaki omubuuza olaba oluzi connection waya weeyisa so olina okukola ki kati save yazze ku saidi kati ani awayalinze bino nti sigenda kuwa masanyalazi funa yinginiyo omulala tosobola agatta waya pita ku waya hajara tegagenda kwaka tekisoboka naye gyotambatambuleyo gyebali awulira mu mutima gange seeka nani seeka ekikulu mpulira mwagala ogenda kumuleka odda wa Allah ogu rabbul alamin naye atunulamu malayika zikomezaawo omwoyo gwo nga wano wotunudde bwoti kisenge kyolaba ne zikutuuza nga mukabbuli gyoli muliyo basatu igwe munkar nakir nga tozirabangako nsaba Allah olunaku olwo alutwanguyize abakulembera abalongoofu muffe kugwafu wano bemumanyi ne mutamanyi ne bemwerabira eri abantu nga twasalanga nabo nga baafa nga twabeerabira omulala ba ku mwana we bw'aba musaaze nno nga Allah saasire mu Musa yazaala akalenzi ako naye kalina ebikola bya kitaayi waako olwo kasuddeyo akasente mukoppe bazadde bammwe Sheikh Tajireyo omulaba abasiraamu bamanyi balina omuze seeka nsabiraako seeka gutongamba nti nsabiraako ate si seeka yekka gweoyagalamu edduwa yenna gumukolera ekituufu agenda kukusabira aye ne bwolifa agenda kukujjukira neri omuntu afa noga kati tumujjukireko ki nekikubula nze najja ntera ogendeyo Sheikh Mudarusu abasiraamu nga yekwata tenda kasantula ku mimbali nga juyisa ajjanga atuula wano oyo lwalifa nja kumanya ne batalimbikira kasojja mu darasa juyisi n'atajja darasa weggwanga obuuza Ashirafu teyasadde nga imamu agamba subhanallah tetwakubikira musajja we yafa buli lwadda mu darasa n'otalaba juyisi nga yafa wallahi kati ay Allah asaasire Ashirafu kati oba oliawo darasa etambudde emyaka 5-10 nga waliwo akaana kajja ne juyisi ogenda obuuza nti nati oyo mutabani wa wallahi layini egatta mangu kati Allah jalla jalaluhu bw'oba oyagala omuntu yenna akujjukire mukolere ekituufu mu kaseera ng'otaawa ng'olaajana bagenda kukubeererawo omuntu wabeera mu kabbuli omwo mumufunze kuba obudde nda bunsalidde amagezi ono musiraamu adaga nti nzikirizibwa okuwaayo sente zange nga babiza mama wange olumbe oyo ngenda muddamu naye nga taliwo wano tugenda muyambako ffe twagala kubeera basiraamu abagenda otuuka mu maaso ga Allah nga tuyina enjawulo wakati waffe n'abatali nga baki basiraamu abaddu abali wano nsaba Allah nze nammwe atugonze tutegeere gears ez'obusiraamu bw'osimbula ekidduka ekyo akapica kuwokalabaako wekapakinze ng'oyambuko ddeeri n'ogisimbukira mu namba nnya evaawo ngenzikira kati makanika yaga nti apici nnamu naye giya mwogitadde nafu jamu katandika ogirabye namba emu gyebadde eyagala obusiraamu bwaffe buno nga bwolaba ebisigadde tubitambuza mu protocol olina kukola bwotyo odde ku kino n'obusiraamu bulina amadaala mwe buyitira omuntu okubeera omusiraamu nga si byakifuba kati nabbi agamba alayhi salatu wassalamu nti omuntu ono watuuzibwa bamubuuza ebibuuzo biri ebi kino kyonsaba ove wano ng'okitegedde bamubuuza man rabbuka twagala tubuulirako ani katondawo bamubuuza ma diinuka tubuulireko obadde osoma ddiini ki bamubuuza ma hatha arrajulu alladhi bu'itha fiikum tubuulire musajja kyoyo nga baleese nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musajja kyoyo eyatumibwa gye muli oba ontegeera
oba nakubuuza mani rabbuka ng'obadde musiraamu olozano mugwafu yeffeffeka abasiraamu abaliwo webali abasiraamu bangi obala n'okoowa naye lwaki ffe tuzze era ffe abazze kyetulina kati mu mitima ne mu bwongo kyetuyingiza tekyenkanankana na kyabatazze era banakubuuza gwe munnaddarasa gwafayo kola eddiini mani rabbuka ni katondawo ogenda kugamba rabbi allahu katonda wange yani ya allah bakubuuze madiinuka obadde osoma ddiini ki sisubirayo muntu ono nga azze kusaala nga azze kusoma wano kusaala nga ibada ezitambula ezaffe aye n'omusanga kusanda eddako nga alina mukyaki wagenzi wallahi abasajja mwebali n'abakyala nga tasobola nga ne mu bwongo tekiyingiramu kumugamba nti osobola okubeera nga ogenze mu muzikiti aye nobana ogenda mu kyaki so nga ate waliyo abasajja n'abakazi nga amagezi gaabwe gabagamba oba oyagadde osobola okugendako muki mu kyaki oba ofunye ebizibu ng'osobola kuwonera mu ssabo genda mu ssabo kubanga lubaala embeera nga n'embiro kwotadde ate n'amaani ajja ne muki ne mu muzikiti nga ye wabirowooza abasajja n'abakazi abo gye bali nga ye alowooza nti asobola okujja wano n'asaala aye n'agenda mu kyaki n'asaba ng'afunye ebizibu oba n'agenda mu ssabo bagenda kukubuuza maadiinuka waba musajja nga abadde mukakafu ku ddiini agenda kugamba mbadde musiraamu wallahi webaliwa n'abantu nga newomuzuukusa mu tulo oli wa ddiini ki agamba ndi musiraamu nalabako omusirikale ng'asaala sheekh tomulabanko mu yunifoomu bajjanga wali ewaffe motoka y'amagye n'epaakinga n'avaako n'agenda mu wuzu ne bodegari neyeringa musiraamu ne bajja mu swala naga allahu akbar n'asaala omulala yaliwe wafaawo ng'avuga patro ng'ajja ne mukama we n'apaakinga patro ku muzikiti mukama we ng'atudde ku passengers do ne bano emabega ne batuulaawo n'ajja mu muzikiti n'asaala n'asimbula n'agenda n'akomawo ku ishaayi n'abapaakinga wali n'asaala n'atambula n'agenda ejjuma gye nasaalira eyo ekawuko ennaku ezo twasaala mu muzikiti nga mulimu komando ng'azze kusaala nalabako omusawo ng'asaala dokita mulamba n'ateka wali ebiyiso bye naga allahu akbar nalabako omukulembeze pulezidenti ng'asaala atali waawano pulezidenti yenna nga musiraamu nalimba nabyeko nga alina byakola ebisigadde ebirala naye nga webijja ku ddiini agamba nze ndi muki ndi musiraamu wallahi abasajja gye bali nga mukyala azze ku mulimu ne bamugamba hajati masha allah ate babimanyi byogere baga nti hajati bambi ng'olabika bulungi you are smart muziri mu dressing naye genda mu ofisi ya principal gyali eyo era otuukana kati good very good hajati you are nice tatunoonya omukozi wano omusiraamu naye hajati the only thing you have to do is one pepa zona zirabye ennungi naye atayaze ezo jaziteeka ndoza mu baaga there's a praying press gyosaliranga awo mu ofisi naye enyambala eyo jakyusa mu katini just wallahi omwana n'agamba nti atayaze dressing no n'agenda aga sijja kukola ng'aganye kubanga bamuggyako obuki obusiraamu nga bweriyo omuwala agenda osaba omulimu ng'emyaka gyonna asomedde mu masomero ga busiraamu ayambala busiraamu n'atuuka ku mulimu eyo kampuni banampa abo ne bino ebyenyambala n'akyusa ssebo n'akuba ka dress n'ajjako veil n'ayingira ofisi nga sigwa obadde omanyi sheekati w'oku ssomero nga mu biseera by'okukola eddiini agyejjako mu biseera by'omukwana eddiini agyeyambula abasajja nze bonna abajja ewange si basiraamu olugenda balina si musiraamu allah anansaasira tamanyi nti eyo fitina allah amugezesa musajja si musiraamu okakasa sheekhe taaji njagala omuwulira amazima omukazi ayinza obbanga munnaddarasa nga bano bawala baddarasa aswala nga abasajja bamugamba si basiraamu abasanga luddawo bubiiri obasangawo era oŋŋamba nti abakujjira si basiraamu kitegeeza mu makubo entambuza yo ey'obulamu yereeta abakasitoma abakusaba obufumbo nga si baki nga si basiraamu kakati nze kati nga bondaba ncommunicatinga n'abantu bangi naye almost 98%
basiraamu kwa mbeera mu ddalasa mbeera ku ssomero mbeera mu ddalasa mbeera ku ssomero mbeera mu nnimiro basiraamu newemba neegomba bakyalo era ndaba basiraamu kati omuntu wagamba nti wayi kale shekhe no ndi musiraamu naye kale nafuna obuzibu musiraamu okufumbirwa abasajja bajjanga si basiraamu ate ono yajjanga si musiraamu ate mama nanga nti omukisa mpewo okuba kuzze ate kasita tagambye kuva mu ddiini gye bali nga bali mu mikono gy'abasajja si basiraamu nga mu kaseera k'obufumbo yasuulawo eddiini ayingire mu bufumbo bagenda kukubuuza mukabbuli ma diinuka wallahi omusiraamu agenda kugamba ddiini yali isiraami allah nze mbadde musiraamu babuuze ekibuuzo ekisembayo ma hatha arrajulu alladhi buitha fikum tubuulire ku musajja oyo yatumibwa gye muli omuntu agenda kugamba ti huwa rasulullah oyo mbaka wa allah sallallahu alaihi wasallama bw'anaagamba ti mbaka wa allah malaika zigenda funa surprise zimugambe nti wama yuderika ate omutegedde otya talina kifaananyi talina vidiyo omuddu agenda kugamba malaika nti qaraatu kitaba allahi nasoma ekitabo kyani kya allah quran ab'emikwano mba ku qurani bawe eri awo mbasabanga nange nsaba omwoyo gwange wallahi tweyigirize quran tuyigirize abaana qurani simanyi bawalimu gye bakijja sinza kiwakanya bwentyo mangu naye mbabuuza bubuuza nange gye bakijja nti omuntu wabeera mu kabuli bamubuuza ma imamuka alquranu limami qurani yani kale nokibeera nga ekibuuzo kituufu weweekebera mu bulamu bwo qurani ye imamu wo allahu akbar eno empapula zaayo abasajja bagikola bandikoze nanene ngaesinga n'omuzikiti guno kubanga kitabu kinene allah kyeyagamba nti law anzalna hadha alqur'ana ala jabal law ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah singa qur'ani eno allah agituuza ku mountain elgon Renzol, Atlas, Lakizembaga, nga kwe yatuula ku buzito bwerina wandilabye ng'ensozi zisebengerera nga ziggwawo ku lw'obunene n'obukulu bw'ebigambo bya Allah. Naye agissa ku mwana Adamu aye n'amussaako ebitono biringa bisatu. Al insan omuntu innahu kana zaluman jahula si oyo muli azamanyi muzibu ate amagezi alina maki alina matono nakwa aya yawansi awo mu ahzabu allah yatutaasiza ffe n'atujjamu allah ffe yatujjamu naye omuntu originale obubumbwabwe mulyake ate mubuyabuya akola ekintu newebuuza agendereddemu ki yagala otegeera nti omuntu mubuyabuya tuula mu taxi tuula mu motoka ey'obuyonjo wetegereza envuga y'ababoda ombulire oba omuntu alimu amagezi alaba sino truck ngedduka nalaba trailer nga byombi tekuliko erina kisa ye nalaba obulamu bwe nga buli mu makkati waazo abatema babiri n'atebera mu batemu babiri Allah n'abiyingiramu naka naye amagezi go gadda waggwe n'agamba sino twakatunulako wansi olabe waliwo empuuta eyitawo wansi awo n'akulaba n'akolamu katini n'adojinga katini we n'osimattuka okufa n'ogamba omusiru gw'oweese nti ondabye obalabye abasira babiri abo omuntu ategeera fe abavuga booda eri ekintu kyokola amagezi gona ali kumaira kati bannange raba omusajja watta munne Allah n'abiyingiramu nakati okyalinayo time n'akako watwera kuba abasajja balaba talina budde bwo abamu bavuga bebasi ava Nairobi dereva omuyanga nti nkubuulire tubeera ku steering naye nga twebasi nagamba bwe namanyira nti tuba twebasi oluusi oyinza oyita emukono town nga togirabyeko ogenda okuzza amaaso ng'oli seeta ntuuse nte wano omuyanga nti tuvuga nga tanboy yavuga nga dereva yebasi
nenga ali ku steering nga gia omanyi omubiri guno gumanyira ekintu era mwabaina abakazi ababiri nga mukazi wo wamukweka namba 2 nga mukazi mukambwe nnyo wakola ofumbo bokweka mukazi wo wokubiri muyite erinnya ly'omukazi asooka kubanga gia zinza okweteeka nga tomanyi nojjoyogera eri Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama nche mulimpa nze yangu ngukozi. Yagamba nti ddere ono tani boy nga yamugamba nti why sako ku left nawulira nateekeni kati ngono yalaba walaba eva kumulamu n'agikwata mu steering bwati ono yatunula ono yavuga yebase kati omusajja yebase oli mu kuzungira mipiira ateze mmotoka nange ntera ovuga ku mmotoka naye si bwe zityo wano abatalabawo wano eno mmira eraba eri mabega wano ku mupiira abatalabawo alina kumala kukola bwati kati Allah yamugaka nti wetamu eri otaase omusiru ono ondabira aba taxi nga bali ku steering okakase nti wallahi omuntu tategeera yakayise emmotoka edduka neyekanga omusaabaze wa nusuru ku mwebi n'agitugga kakati tulera neroka emuwalula nsaba Allah ateke mbategeera Allah yatonda omuntu n'amuwa Qur'an n'amugamba nti dhalika alkitabu la raiba fihi nkuwadde Qur'an muddu wange teriimu nsobi gwe somanga bw'okola tobuuza Allah nama n'agamba omuntu wa kana linsanu akthara shay'in jadala yo omuntu okuva edda nedda awali empaka wa parkinga omugamba ensonga nga tagimanyi naye atandikira mukuwakanya okimanyi nti abasajja bali awo basatu bambuka naye buli omu akutte emboko kati olimba omuwulira omugamba mbalabye mwolimba era ojja kati kandabe nga bamubaka omuntu eva wampaka kati Allah atuwa ekitabo wallahi nga makula naye empaka z'abaana ba Adamu subhanallah kati omuntu bamugamba ma imamuka kale nga batano bagamba alqur'anu li imami qur'an ya imamu wange okakasa kankolage aya wane mujemba nsembyayo mbasabire namwe munsabire fenna Allah atutte nga tuli basiraamu mu sura gye bayita Baqara asi Baqara zifaanagana kuwooma naye nga si yeyo surat al-A'raf sura ya 7 aya ya 7 yagamba Allah waliwo wano abaali bakayana waggulu wano Allah be yali anyumyako rabbul alamin bano baali bantu ba nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam wemanga serabidde yagamba Allah qalu bagamba bano be yali asomesa nabbi ono ajitana gwe sebo otujjidde lina abuda tusinze ajitana lina abuda Allah wahdahu otujjidde mutusinze Allah atya omu bamugamba wanadhara ma kana yaabudu abauna oyagala tulekeyo okusinza bataata byebalinga bakolaki byebalinga basinza nagamba Allah bamugamba faatina bima ta'iduna kati leta kale yotulaganyisa mu Allah jatubonereza in kunta minas sadiqin bwekibango oyogera mazima eno ayo giraba erimu omusomo gwange gwonna gye natandikidde paka wengenda okukoma bano abasajja baali si basiraamu bano aboogera wano naye bategeera singa basiramuka tekitegeeza era kyekyabagana okusiramuka bagamba ajitana owaffe gwe ozze gye tuli lina abuda Allah wahdahu oyagala tusinze Allah omu wanadhara ma kana ya'budu abauna tuleke batata byabadde nga basinza kibayita obusiraamu obusiraamu ye muntu okwegaana byonna ebisinzibwa ebitali Allah wabula n'agamba nze Allah yekka gwenkola ki gwensinza ekyo kibeerawo mu kusiimako
mukutegeerako nga tewali kakibwa. Allah gati la ikraha fi din, tetukaka bantu dini busiraamu. Olina omukozi awaka omutaddeko ekinyigawo tasiramuka nja kugoba nja kutema sente. Tugenda mwezi gwa Ramadhani ogenda laba abasiraamu abatabitegeera nagati John nkusaasidde sigo atali musiraamu ate ogenda kusiiba kifuba ddembe. Lwaki omusiibisa? Muleke ajja bitegeera. Olwo omwana gwe wano ku midiya nga annyonnyola engeri gye yayingiramu eddiini busiraamu, yagenda nakola mu Buwarabu nenga mama jajja mukyala buli wagezako musavinga alaga tumpa mmere nze atali musiraamu tansavinga, nenga tamugamba nti siramuka, nenga agoba service ze sagala. Omwana ono nawulira nga kimukutteko tafiitinga, nagamba naye konsolinga nagamba naye kati ngenda okukola kansiramuke nenga kwetaasa. Nayingira mu busiraamu kwetaasa. Bwe yayingira mu busiraamu kwetaasa nakombako, yakomba ku busiraamu naga bwebeera nga bunate bwe busiraamu, wallahi yagenda okudda wano mu Uganda just emyezi egi gye yamala e Buwarabu nga musiraamu, ng'alina n'obusobozi obubirira ku midiya, nga kitaawe si musiraamu, mama si musiraamu, kojja si musiraamu, n'agamba nze nasiramuka. Oba ontegeera ku lw'embeera gye bamukuliyetingira nga bamugamba jangu eri obusiraamu naye nga tebamukase mukuba kumumma mmere, naye ng'ono yeekyanga nti oba tali musiraamu ze tompa mmere. Baganda bange basiraamu, obusiraamu Allah yabukola buli flexible. Gw'otegeera obusiraamu faman yakfuru bitaaguuti, yenna awakanya ebisinzibwa ebitali Allah, wa yu'minu billahi, nagamba nze okuva na leero Allah ye katonda wange, Allah ye katonda wange rabbul alamin. Faqad istamsaka bil ulwati al wuthqa, abayenkutte ku ŋŋange engumu. Maliriza ebigambo byange ab'ebitiibwa, tusiramuke. Juzi kutubene wedde waffe yaleeta ebizibu. Siraamu yasomesa ensonga nga nyangu nnyo eritegerekeka eri abamutegera obusiraamu. Yagamba nti omuntu obanga oli musiraamu toziyiza Allah kye yafuula halaali ate tohalalisa Allah kye yafuula haramu. Nagamba nti kati omuwala nga yenna bbosa nga yegwe bbosa tolina nsonga egana kumuwasa wabanga si yenna bbosa owa taatawo. Oba ontegeera ebyo ebintu obiraba eri abasiraamu abasomye eddiini bitegerekeka, naye eri omusiraamu wa bulijjo ono oyo asala n'agenda ntasoma ddalasa oyo akubirawo era ddalasa ojjuma olwawedde wallahi tebamuganyiza na kwambala ngatto bulungi. Owayi bwobanga osobesa ebintu ebimu opimanga. Ffe tuli Baganda wano, lwaki otyoboola, lwaki ojja gw'empisa y'obuwangwa? Yadde nga byosoma bya ddiini naye tulina empisa zaffe. Ngate Allah yatugamba mu Quran, lakum dinukum waliya din. Mulina empisa zammwe right? Ne naffe tulina eddiini yaffe. Ffe tuli baki? Ffe tuli basiraamu. Feeling ekintu ekyo mu mutima gwo nti nze ndi musiraamu. Oli wagamba nti oli wasomesa kati nemala nsomesa ekigambo ne kiyinza okukanja abantu amaziga nti okkirizibwa okuwasa omuwala nga muli bakika kimu wabanga agwamawo Allah yake Allah. Kale sheekh ono mbadde mubalamu amaki amagezi naye yasiriwa nadda bw'ati nga tonnaba kuyomba na kulwana. Kino kyayogedde kintu kirimu embeera mmeka? Embeera bbiri. Esooka agambye okkirizibwa, ng'olidde agamba nti akulagidde okkirizibwa nga naawe kati njogere ntya bibuzaabuza naye nga bitegereka. Okkirizibwa kitegeeza gwoba oyagadde okikola genda okole ki? Genda okikole. Ate okiba kikulemye ate tolina musango. Kati nze olaba nze nsomesa ebintu ebyo olw'embeera ku lwaki eyo nayo nzikiriza
nti omuntu alina ojjejjamu nti olabayo gwolaba aguluba ne Mutebi nga yenna Mutebi tokolayo kutuba eyiyo byemukola ebyo tebisaana akikoledde mu ddiini eddiini nene okusinga obuwangwa bwonna mu nsi yonna wallahi naye abantu baguluba balina ebintu byabwe ebyo akola ku ddiini busiraamu nakola ku ddiini buwangwa ku busiraamu ddiini buwangwa ate mu maaso ga Allah tekiriiyo imma oli musiraamu oba toli muki oba toli musiraamu singa omuwalimu agamba nti oteekwa oyo tumugamba toyinayo busapooti mu ddiini si bwegamba naye ffe tujjayo giyazi omuntu omumanyisa nti kino kisoboka okukolebwa kubanga tekirina buzibu nga tumulaga nti ono akulaga nti kirina obuzibu eyo mbeera yabatali baki batali basiraamu era olaba batali musiraamu ng'anyiize ng'ayomba lwaki mwogere omanya no ti musiraamu omusiraamu agamba kimu nga Allah ayogedde sami'ina wa ata'na ay Allah tuwulidde era tugonze atali musiraamu yakuba enduulu Allah agamba bwagamba kati kamalize na kino ekibuuzo singa nzija ewuwo nga nsiimye muwalawo nze kikomeko nze Sulaimaani Sudiiru Abu Suhaila kikomeko muzeeyi omanyi wama omanyi mukadde wange omanyi kati katugeze mukadde wange ono wabanga yesegujja musajja wanjofu wallahi agambye tammanyi nze kikomeko ndi musajja waki wanjovu ate ffe abasiraamu tugamba ndi wa kika kya njovu seddira njovu okweddira ayina tiketi egaba okweddira ali omu ye Rabbul Alamin kati okweddira konna nga si kwa Allah oba oyina ogenda tuuka akaddolanagane ne Allah nga Allah agambye eriya ng'ate gogamba neddira kati mukadde wange agambye tammanyi nange simukola ki kati muzeeyi ngendo olaba alina omuwala gwatuma akadomola kawuzu y'omu yamuletedde emmere y'omu nga muzeeyi ono omuwala nti muwala wange last born Allahu akbar Allah nga yakuwa Allah akutere mu baraka nze ddoozi raba aba alina kyagamba akutere mu baraka muki alina kyayagala okugamba kati muzeeyi muva wano omwesibyeko muzeeyi nkuwerekereko muzeeyi nasobola okukwata ekidomola kino paka waka ensonga togyogedde mashallah nange nakolayo mu daruso somesa bulungi nenkwegomba ne inshallah waba Allah gwe gwaleese alhamdulillah amanya Sulaimaani Sudiiru Abu Suhaila kikomeko anti atazze waka oyo mwannyoko njagala buuzaamu muzeeyi kyeyayogedde okusooka nakino kyaŋŋamba galiwo amazima ga muzeeyi amazima ga muzeeyi gegano nti tamanyi oba amazima gegano nti ndi mwannyina wa muwala we muzeeyi atubuulira alina abaana bagenda asuulasuuleyo ebbali nga ye abazuula bakuze ekyokubiri muzeeyi we maze okufuuka mwannyina wa muwala we nfuuse mutabani we kitegeeza omwana tomumpadde siwe kiri kale muzeeyi mugamba nze nno nze somesa mu ggwafu nolowooza nzirayo ewaffe era ewaffe mbadde musomesa njagala tandika beera no mu ggwafu muzeeyi ompaaka akazigo famire yammwe kyoga mwaggwayo muzeeyi muwulira ekigambo kiwulire kyagambye agambye baani abaggwayo famire yaani wabadde annyima omuwala angambye ndi waawa ate bamusabye ku bintu ebintu obiraba abantu twefuulinga naffe kennyini ababyogera tukimanyi nti amazima omwana sinze mukola ki sinze mumuzaala kati ffe eddiini yatuwa solution eddiini yagamba ono tokwatako nono tokwatako yalondako abatakwatako kubanga be batini negamba wasigadde mulumbe mumbye neewuunya ku Allah abantu balooza eddiini eno teteraba eddiini eraba eddiini yasiba natti ku maama saidi ya mama Allahu akbar eyo tekwatikako buli gwokwatako haramu wumuza haramu wumuza nze kyenakola kimu buli ava ewa maama esitunirayo ddala saaga kumanya
ate naye waffe gyentunula naye wenna atunulayo waliwo obuzibu mu Uganda bwe naasaba ow'enjovu taata wange amuyina okutegeera kwe eddiini tekwenkana nange agenda mumugaanira kyova olaba mbireka nenumbagana abalala naye nga ow'enjovu wazigwiramu bwe mulaba nga alimu kyamisana kyaggulu kyanta ku kyayi dda kufuta alioyo simuleka mama wange ayita byagayi wangi bane omwana avuddewo ono banange eddiini yaffe weetyo bweri yagonza buli nsonga bulolabanga eddiini ekaluubiridde oba ovudde ku mubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Nsaba Allah atuwadde akadde kana akalungi akokwejjukanya ku busiraamu atuweemu empeera enzijuvu n'abategese daruso eno Allah abasiime n'abazze okusoma Allah aleme kutuma mpeera n'abatambudde okujja